Afande ogusajja ogwo gusibire ddala nze nkubuulira kyokka luli gwankubanga n'abaana we bali awo nakomawo ku makya nakkuba buba bukyawe buti naddamu nakkuba n'ekikyalimu nakkuba buli laba nze nanze nawe nfaanana okuba n'omukazi ku makya kyabaako nakyayogera luli yamputtula neiba bonna bonna bavaayo eri wansi bagusibire ddala oba gufiirayo gufiireyo tajja kufiirayo bagusibe nedda tajja kufiirayo kubanga afande manyi emirundi gye yakankuba simanyi akuba emirundi buliranga nkoye sirika osobola kusirika yogera ku ngeri gye wamukubye mbuulire engeri gye wamukubyemu afande omukazi asobola otulugunya omusajja omanyi musango wakoze malicious damage n'akola trespass ku mbiri gwo ontekere bulungi oyo baawo gwolaba waali yakoze okwekalakasa yakoze violence ontegedde kuba yekalakasiza ku mubiri gwo ontegedde bulungi nnyo kakati ekintu kyeyakoze ekyokukuba omukazi mwabakazi mukubwako ekyo kintu kyeyakoze ekyokukuba omukazi yakoze kyebaita treason ontegedde nnyo yakoze kyebaita treason kyokka teyakomye ku ekyo ogambe nti yakoze ekyo ekirala nzenze natolaba nkulaba nankubira ne mu maaso g'abaana engoye swi paka omanyi kye wakoze okukuba omukazi mu maaso g'abaana omanyi kye wakoze abaana bawoza kimu taata tokuba maama child trafficking eyo child trafficking omanyi kye wakoze abaana omanyi abaana bebawulira child trauma bataddeko trauma because of the trafficking wa trafficking ze maama waabwe n'omukwata n'omukuba wamuwambye n'omukuba kati gye misango ni misango 8 ontegedde afande otegedde emisango yogera okugula ku musajja ono kakati gyonna gimuguleko yakoze child trafficking yakutte maama w'abaana n'amuwamba n'okola human trafficking okuwamba omukazi n'omukwaba n'omukuba kumpi kumutta kyokka n'abaana ne bakulaba wakoze treason walidde mu nsi y'olukwe kuba wakubye omukazi abakazi be bazaala abantu gwani yakuzaala si mukazi kati bw'okuba omukazi wakubye maama wo otegedde emisango gyogera omugirako family neglect nakyo kimuteekeko ontegedde bulungi nnyo kati omuteekeko mutereko ddala lumu negundi n'okwonoona ebintu destruction of property ono si mukazi wo bw'omwabadde bulwala temulina kye mwayonoonye destruction of property nayo gimuteekeko ontegedde bulungi nnyo kakati bw'omala kakati wamma ye yayasizza amasowaani ne flasika yakuli yennyini naye n'agyasa byonna musango gyo ontegedde bulungi so kati emisango gy'alina gy'emisango 7 alina human trafficking yakukubye maaso g'abaana sikyo etegeeza yakuwambe nakukwata nakukuba alina destruction property okwonoona ebintu temwayasiza amasowaani yabyasizza byonna bwe yamaze alina omusango omulala omunene nnyo ogwa treason yakubye ku mukyala yalidde mu nsi y'olukwe kubanga ne maama we mukazi kyokka ate yakubye kitegeeza yalidde mu nsi ki olukwe ontegedde bulungi nnyo kati bw'obugatte gino n'emisango okulya mu nsi y'olukwe gwokka kukusteeka kalabba ogwa child trafficking ekirano bakusiba emyaka 21 gundi treason bakusiba emyaka 13 ontegedde bulungi nnyo kyokka gundi omusango gwa gundi omutereko child trafficking child trafficking yokka bakusiba emyaka 10 bw'ogatta emyaka gye ayinza okumala emyaka gye gyonna gy'asigazza mu bulamu bwe ng'ali mu kkomera oyo tula wansi bwemanja balongosi otula wansi egyo emyaka mingi gyogera okubeera mu kkomera wemanyize ekkomera ontegedde bulungi so saagala bintu byakusaagasaaga wa emyaka nga mingi gye emyaka egimusaana ontegedde egyo gye emyaka egimusaana kubanga okoze ekyobuvunaanyizibwa tukwebaza mwe abakyala ab'obuvunaanyizibwa abavaayo ne mulwanira amaka gammwe egyo gye emyaka emituufu gy'alina okubeera mu kkomera kubanga ekintu kye yakoze ekyokukuba kibi nnyo mbadde mayi mugenda musiba kale nga wiikisi 2 zokka oli mulalu wiikisi 2 gwakola amateeka wiikisi 2 ku misango gye yakoze wiikisi 2 omuli child trafficking
yakuwambye sigwanga nti yakuwambye tewakoze statement n'ogamba nti yakuwambye nakutwamuse nakukuba ate abaana ne bakulaba kati ate tunali baana ki banaali akinange ayagenda batta tewagambe nti omusajja ayagala battira mu nyumba abaana basoma school fees jukira tupangisa rent n'omwezi guno gunaatera okuggwako landlord ajja kujja ate kuliko akaana akamu akalwala buli ddakiika kati woona amusiba nze sente naazijjawa akaana akalwala bw'ali kuba n'ofa ani anaakalabirira nkusaba bambi nyamba gano mateeka nze sinze nkola mateeka anti kati anti mwami wange naye obuzibu bwe bwobuli mwami ki akuba ayagala okutta afande mwami wange nze musonyiye musonyiye gyonna emisango ekyo kirungi nnyo ekyo kirungi kati bw'oba omusonyiye gyonna emisango kati mwetondere gwogende mwetondere ogende jangu ekyo kirungi okuba ti kati bakusonyiye akusonyiye emisango gyonna byonna bye bamukoze yabikusonyiye kati fe tugende maaso n'omusango gwaffe mwami wange mbadde nkusaba onsonyiwe munnange afande tebamusiba egyo myaka ekyo si kikyo ontegedde bulungi nze gyonna nina emisango ngimugjeeko mpola maama si gwe okujjako emisango ontegedde bulungi emisango omulimu gwe gwakuwaaba ffe ne tumuteekako emisango ontegedde bulungi nyo bwe tumala muteekako emisango ate okugimuggyako ate ebyo birala bya waggulu nnyo olaba nange nyini sikukkirizibwa kumuggyako musango omwami wange bamumpe ŋŋende naye bamukube batya baani abamukuwa anti kati nze musonyiye genda mpola okumusonyiwaako tekitegeeza nti emisango gimuvuddeko emisango gyakyagirina ne punishment anti kati afande nze omwami wange njagala nzireyo naye kuba musonyi gwani naye neyeetonda okimanyi nawe nyinza okugattako ku ye gwani anti ndi mukyala we gwoli mukyala wamuwaabidde kati nze omulimu gwange gwakumuteekako misango ate kati koti mutwale mu koti kati sebe gwe ekyo kyoyi mu kwogera oyogera nti omutwale butwazi bwotyo tosaba mutwala kubanga oyo kati waali is a convict ontegedde awo waali omwami wange nti musonyiye nga nze mukyala we kati omba nnyina okuddayo buzi naye ekyo kiru olina okuddayo ne buzi naye koziberera ddala naye wano kubanga ogwonago musango okwefuula kati osirwaza poliisi ngenda kuteeka omusango wakusirwaza poliisi ozena otugaba muyakubye omusonyi wotya kiri bwe kiti sinaba siriwazaako ku poliisi kiki kyokoze kujja n'otulimbalimba takoze statement kati gwogenda munda nedda afande ontegede bulungi nnyo bansonyiwe nze ndakusonyiye edda nkugambye gwe engeri gy'omusonyiye tambula ogende fe tugwenenebe n'emisango okuddayo naye nyina okuddayo naye waka madam anje afande aya police officer kati bw'oba tuli police officer otandika otya okuwaira wano amateeka si mateeka now let me get to the bottom of this omusajja ono yakkubye oba teyakkubye tannankubako tannankubako gwe ono wamukubye oba tewamukubye afande okero kati teekayo ono gwe fuluma get out fulumya ono teekayo ono asiriwaza police go quickly go afande get out you get out gwe fuluma